enzingu z'ennaku z'omwezi days ennaku 17 twakatambulako. dimansi ye wiiki. ezzooba abamuzedde nti bagiwandiika bwe bati bagisaako obukira. Ezoba month siri muzungu. Eddaza ya enzinguza ezoba ennaku z'omwezi. obyononye. Waliwo ekikokyo kati waliwo ekikokko. Ekikokyo kye kino koyikoyi. Walifu ye niyo ngambye alphabetical order tekiriyo. Sengule jangu banengenda kuwakanira tusibe ne sente kino kireza kino kigumira kati kuno kwekugumira kwennukuta eno kino kiri omunnyo. Omunnyo as in salt. Kigumira kigumira kino kiri omunnyo. Kati kino kiri omunnyo. Omunnyo oba owandiika omunnyo ng'otegeeza salt ng'owandiika kino oba owandiise kifo. Omunnyo kirina kugumira era waliwo ne benda aba TV awo sima bagiyita oba soroti ndowooza bagiyita soroti TV. Fe munnyo naye ng'ekigambo munnyo bawandiise munyo. Nze tunuulira TV bwezo ne ŋŋamba abazikolako tebaasoma olulimi lwaffe. Era nina akatu ke nnakoze ku TikTok. Obeera ku telefayina soroti nga osoma ki wano abeerawo ffe kati bw'oba osoma ki fe munyo. Baba bawandiise mbu fe munyo. Export TV to the world. Munywanyi nkulamusizaako nnyo ne nkwebaza emirimu emirungi gy'okola. Eno ye Export TV tuli ku mutimbagano. Ayagala okuyiga seetula akatebe osembeze. Naawe omuzadde ng'oyagala asomesa mwana wo amanye olulimi Oluganda okuva gye lutandikira paka. Eno ye program agenda okusomera ku bwereere gwe muwirinki omugambe soma amanya nze omwana soda always mbaawo ndine abbe yakutte kamera emabegaawo ndine mutayi Sengule Bosa eradde nyoge maamu mirembe bwera bwerage gayira nga bucha ebigambo byonna bitegeeza ani kakati bw'oŋŋamba nti nno eradde Buganda eradde nyanja gye bali bategeeza Buganda kiri kulaala nti Obuganda buladde naye bwe tugamba eradde kyali kitegeeza nyanja ebeera eradde nga tekuli mayengo. Kati nyanja muba mubuuzaako yaki nga mulimu okugjako nammwe okwetoloola. Nate embuuzi eyo yasibuka ku nyanja. Kati wavanga ku lukalu n'ogenda ng'okyalidde mikwano gyabo ku nyanja bakugambanga nti ennyanja olese eradde gy'oyise ng'ojja okutulabako. Kati mwaba ku lukalu ne muwanuuza ebintu by'abalunnyanja. Tukombooza eby'abalunnyanja ne bijja ku lukalu era kyakwata wonna era bw'otuuka mu maka g'Omuganda basooka kubuuza eradde. Naye abamu ne bagenda babuuza nti enki. Nze nali manyi Buganda eradde. Nnyanja gye bali bategeeza. Tuli mu classroom, ye classroom mu Luganda bagiyita ekibiina oba ejjigirizo. Tuli mu jjigirizo kubanga we wayigirwa tonnababuuza nno. Nze Musisi Bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi wa Luka luwomya okwetoloola Ssengendo nabulamu Sengule 2022 gemanya era nga mbabuuzizaako abalungi mwe bali kutugoberera ku Export TV emikutu gyonna TikTok, Facebook, YouTube wano we wali akagga ate ndabagamba nti awali akagga wagwana kasumbajjo. Musisi Bosa siwuliddeko zungu mweri lyogedde lwakuba siri sooso waza nnyo kuba siri muzungu era linnya ki Geoffrey wamma Geoffrey kati tugende twolekere kyaturese 17 Gatonnya 2024 ntegeeza nti ennaku z'omwezi ziri enzingu z'ennaku z'omwezi days ennaku 17 twakatambulako mu Luganda ennaku bazita enzingu nga bw'onoogenda emakindye ogenze kulaba ku mukunja naye nkugamba nti ogenda badde yeetaagisa
abadde teyeetagisa abadde yeetagisa bintu bine nate siwandiŋambyemu bazooboota ani temuteŋŋana nkengeri nsiriba ya janzi kati lwaki toŋambyemu zooboota kale ng'ogenza okulaba ku abe betubawa kakati nenkubuuza nti ogenda kumalayo enzingu mmeka mba ntegeeza nti ogenda dimansi zewiiki kati kyebutenga nti enzingu ziri 17 ate dimansi ye wiiki mu Luganda ye dimansi enzingu days bako okawandika kwa tugenda kasa enzingu days dimansi week ezooba gatonya ezooba abamuzedde nti bagiwandiika bweba tebagisaako obukira month siri muzungu month omwezi mu Luganda baguyita ezooba omwaka 2024 eddaaza ebigambo byammwe biri fane omwaka lwaki biri fane nebitegereka bulungi nnyo kati wano ndi mu kiraasi enzingu days kino mbadde nkimanyi kituufu ezooba obadde obimanyi mwezi eddaaza enzingu 17 ezooba njagala okwogereka bwe nakwogeddeko ndokuba mu Luganda luliko olwaleero nti ddala wamma olwaleero enzinguza ezooba ennaku z'omwezi obyononye ate tugamba ennaku z'omwezi enzingu eza ezooba 17 ezooba gatonya enzingu eza ezooba 17 oli mu buufu naye olina woobuzeemu katono njagala okatereeze enzingu 17 otyo ezooba gatonya otyo eddaaza 224 awo mbadde ekisiza mu lwaffe lwange nga bogamba ennaku z'omwezi awo kyogedde bulungi nnyo oba si kyo n'ogamba nti olwaleero ziri enzingu 17 mu zooba erya gatonya mu ddaaza erya 2024 ulira Oluganda ulira obwomi bw'Oluganda so zenzingu days wetugamba dimansi tuba tutegeeza wiiki wetugamba ezooba tutegeeza ki month omwezi nawo okawandiise kuba agenda kasangula era kusaba wena kagenda kusinyumulwawo eddaaza newankubadde dimansi era tusobola okuyita omukkocco era tusobola okuyita omukkocco nogamba nti ziri tuli mu mukkocco ogwokubiri kimpulikikidde ngaekikocco ekikocco ate ekikocco munaye waliwo n'abalala ababuzabuzibwa waliwo ekikocco waliwo n'ekikokko waliwo ekikocco kati waliwo ekikokko ekikocco kyekino koyikoyi kati ng'ekyo mpaayo kimu mbuzaayo kimu kikoco muweki koyikoyi dya koyikoyi temwako kyanga koyikoyi dya tawanze nkuwe nina mukyala wange bwagenda gyalaze tadda akakoola k'omuti omutuba kituusi koyikoyi kirya nina mukazi wange kino kyangu nnyo genda kukituuka tokyeralikira nina mukazi wange aluka emikeeka mingi naye asula ku ttaka ensujju kituufu koyikoyi kiyidde nina mukazi wange atambula azina aba ngambye ekisaanyi tuli ku Expo TV bo baganda baffe abasoga omanyi lusoga nabeerayo ku lusoga ndumanyi tagamba koyikoyi bagamba batya kikoyiko ng'olwaddamu atya kiyidde kikoyiko nkoli nti kiyidde kijje abagamba mbu kijje ate bwagamba kikoyiko aba ategeeza kikoyikoyi kyekino kyekino koyikoyi guno ogamba kirya ndi koyikoyi nti lya
ono yagamba kiyidde kati ekikokyo kyekyo nga byetuleese byetwogedde ebyo ebyenjawulo koyikoyi nina mukazi wange oli yazimba ennyumba nene simanya nga asula mu kasonda akajonjo simanya koyikoyi ebyo weebiti ebyo naye byebikokyo kati ate ebikokko zino zibanga enjogera ezirimu amagezi ameekusifu ennyo zemuyita logiki nga bwe nakugamba nti ku muti kwaliko ebinyonyi 10 bwe nakasuka enkonyogo nakubako ekinyonyi kimu kwasigalako ebinyonyi bimeka ebinyonyi lwaki goyinza osigalawo nga muno bamusabu okitegedde ndowooza nkwagadde kati omuntu omulala ajja kugamba nti wasigalawo ebinyonyi 9 olwokuba okubyeko kimu so nga nebiri tebisobola kukola ki kusigalawo nabyo birina okudduka byetegula ekibabu akalipo webale nnyo logiki kabamu logiki owekika ekyawaggulu ng'olina okulowooza ennyo olina okulowooza ennyo mu kulowooza okwekika ekyawaggulu so enjawulo y'ebikokyo n'ebikokko olulimi lwonna mu luzungu tulina kyebayita alphabetic order eri lulimi lutatandika naki na letters kati nammwe mu Luganda mulinga ffe tulinga mu nnimi endala naye ate mmwe gye muyita alphabetic order mwe abamanyi ennyo ennimi ezo ez'abakyeruppe manyize nziyita ennimi z'abazunzi lulimi lw'abazunzi bajja bazungira buno mwaffe fe tuyita walifu owonye byetwogera tebabimanya naye babimanya nze sirina gwentya saakugamba nti sirina gwentya walumbe yeka gwentya bayizawe walumbe yeka gwentya naye sirina gwentya walifu ye niyo ngambye alphabetical order alphabetical ye walifu alphabetical order ife tugita walifu era mu lulimi Oluganda eno gwe musingi ogwetololerwako olulimi lwaffe luno Oluganda bwe tuba bakuluwandika kubanga era nga bw'oyanjudde ekyagadde ennyo tuba n'ennukuta ezo ziri mu walifu oba gye muyita alphabetical order ze zikola ennyingo letters webale nnyo ebyoluzungu ojja kunyambako ze zikola ennyingo ennyingo zo sizitegedde mu luzungu kasajja tulaga bwe tuva ku nnyingo ne zijja ne zikola ebigambo bwe zikola ebigambo ne bijja ne bikola sentensi kya luzungu sentence twakigandawaza teriyo kya Luganda twakigandawaza bugandawaza kati sentence ne zikola emboozi zezikola emboozi nolwekyo tutandikira ku nnyukuta era kyobudde kuga nti bwe butafaayo obukola ebigambo ne tuva ku bigambo ne tudda ku sentence ne tudda ku mboozi bwe musingi kati yo walifu y'olulimi Oluganda ey'oluzungu erimu mmeka ziri 24 ez'oluzungu sizinonooza sizimanyi ez'olulimi Oluganda ziri 26 ziri 26 lankulage walifu y'olulimi Oluganda erimu ennukuta eziwera ddala 26 nina kusooka nzibawe mu small letters oba mu nnukuta entono tulina a e i o u tulina wa ya cha ha nga tulina ba pa va fa ma tulina da ta la ra na tulina za sa ja ga ka ne tuba nene semba yeno nya yabiri mu mukaga ewaffe zino bweziti zino yenera kampiyeno mugunjiza tetugigunjiza obugunji nasoma kunyo Oluganda ngendo sigimanyi ebaddewo ebbanga lyonna lyonna sooka ozibale muto ziwera 26 zino ziri tebazibala bwe batyo lwaki ozibala bwoti ne bwoti wasoma okubala 25 kati eno togibaze eno ya 26 eno nnukuta tugirina mu lulimi Oluganda teziri bbiri eryemu eno nnukuta nene ya nnya eno nnukuta
eno nukuta kigambo ki tusoke tukiwandike nga tetunnawo kweyongerayo kuba zino ngenda ziba kiwulikika bubi nekyannemmu asimayo bakiwandiika kigambo ki kyogere tewali kigambo kinnema kuwandiika mu lulimi oluganda kigambo kasabe talaba osobola anasi mu lulimi oluganda anasi mu lulimi oluganda tukirina tukiyita kyekyo kisoma kitya kino kiri omunnyo omunnyo kiri bwekiti omunnyo kiri bwekiti oziraba zino ziggumira olwo kwe kugumira kw'ennukuta olaba ndowooza tino nnukuta okugumira kwayo bwe kuti bwe kubeera kati kino kiri ki kino kiri omunnyo tewaliwo kigambo bakyetaffe tebakozesa mu lulimi oluganda Sengule tekiriyo Sengule jangu bane ngenda kuwakanira tusibe ne sente kino kireza kino kiggumira kati kuno kwe kugumira kw'ennukuta eno kino kiri omunnyo omunnyo as in solid kiggumira kiggumira kino kiri omunnyo kino kiri omunnyo omunnyo oba owandiika omunnyo ng'otegeeza soloti ng'owandiika kino oba owandiise kifo omunnyo kirina kugumira era waliwo ne benda aba TV awo sima bagiyita oba soloti ndowooza bagiyita soloti TV fe munnyo naye ng'ekigambo munnyo bawandiise munyo ze tunuulira TV bwezo ne ŋŋamba abazikolako tebaasoma olulimi lwaffe era nina akatu ke nnakoze ku TikTok fe munyo baba bawandiise mbu fe munyo nze nkubuulira mazima olulimi oluganda tewali wajja kuluzanyiramu ezo TV bye ziwandiika nze mbiraba ate bwe nvaayo okubyogera jo nayogedde aba BBS nayogedde ku musajja eyakoze ensobi simumanyi linnya lye naye muda avoisinga mawulire ng'ekisooka akyogera kifuula nnenge nenvayo nenkitereeza abamu ne bagamba obalabisa bakuyita kulabisa obafe ebya biki nze fe mu Buganda tulina olugero lugamba nti akwatulira akira akisiza akugeya lwaki nzira eri ne abe netwefulukutanga ensolima mu nnyumba mwana oyo soda ekikazi kyeyakwana tekimusobola kikazi kinene kibiki takisobola nkugamba awo wenyini wano osigadde okushoni maaka otegedde enjawulo y'omunnyo n'omunyo enjawulo ogitegedde kati eno nyukula bagisoba bati kati mu Luganda tetulinayo nukuta in fact gotegeeza nnyingo naye tetulinayo nnyingo bweti mu Luganda tetulinayo nnyingo bweti eno ennukuta eno nsirifu kubanga mu Walifu wano tulinamu ze tuyita empeerezi ziizino ezisooka waggulu ettaano tuziyita empeerezi enjogeza enjatuza agamanya 3 kati zino ezisigadde ne tuziyita ensirifu naye mu nsirifu zino mulimu ezitasisinkana kati eno yemu ku zo kyokka ng'ogisisinkanyiza nna mu Luganda tekiriiyo nga bwolaba Ronaldinho bayinza okuwandika Ronaldinho nolabanga Ronaldinho ate bakozewe bati Ronaldinho olumu abamu bawandika Ronaldinho bwe bati luno si lulimi lwaffe era eno teba no tugende mu comment section wano wonsigadde mu koma kuba musumba yakava mu Masasi ate comment section ne TV comment section yogera birala anti bw'aba awandiise munyo era nze ng'amanyi Oluganda nkisoma munyo aba awandiise munyo wandika ekigambo ekituufu nti omunnyo kubanga okugumirako ennukuta eno okugumira kwayo okugumira kw'ennukuta eno tukulabanga tutaddewo zino 2 kati awo kwe kugumira kwayo nti omunnyo n'agamba nti omunnyo fe munnyo so si fe munyo ani ndimusomesa njagala okusomesa abantu bategere Oluganda netonda kuli omusomesa naye abaana ba TikTok njija tukomyewo ku Walifu kati ku Walifu muzino tulinamu ze tuyita zinnampawe engwa ziizino
waya wa ne ya. lwaki mugira nampa wengwa? Kubanga olumu zisobola okukola ng'enjogeza oba empeerezi ate olumu tuzibala nga nsirifu. Era bwe nakugambye nti mu nsirifu mulimu zino zonna ng'ovudde ku ziri eza waggulu ettaano ezisooka, zino zonna tuzitwala nga nsirifu eza wansi. Naye mu nsirifu tuddamu ne twawulamu ne tugamba nti kati mu nsirifu tulinamu ze tuyita zinampa wengwa. Kitegeeza ze zino zigwa erudda nerudda wa neya. Kubanga wa neya waliwo lwezikola mwana wattu ng'empeerezi. Okugeza ekigambo kino kye bayita omukyala. Olina omukyala? Mbuza gwe olina omukyala? Tekyetaagisa. Kale kati awo tuveewo. Olina omukyala oba tolina? Olina omukyala? Abakyala ojja kufuna. Olina omukyala? Tekyetaagisa. Olina okuba kumusomesa naye nze muyizi muto. Kati omukyala kyandibadde omukiala. Omukiala. Naye tulinawo ennukuta eno eyajja neyingirawo eyayya nekifuuka omukyala. Eno si ebeeyo eyatuze eno erwa asi ebe eyatuza zino ebbiri kyanewa anti wandibaddewo empeerezi bbiri eya yi n'eya a. Naye olw'okuba nti nno mu lulimi Oluganda kino tekiriyo, tekikkirizibwa okuwandiika empeerezi ebbiri mu kifo kimu okusinziira ku kikolo n'ensibuko y'ekigambo. Tujjawo eno ne tusaawo eno ne kifuuka omukyala. So si omukiala, kubanga mu Luganda tetuwandiika bwe tuti omukiala, kino kiba kifu, tuwandiika omukyala. Kati wano tuwulirawo eddoboozi eriwangaala naye tetusobola kuliraga kubanga eno tugibalanga nampa wengwa. Wano kati engeri gyeriraanye ensirifu bweriraana ensirifu esobola okukola ng'enjogeza naddala nga eri mabega. Omanyi mu lulimi Oluganda gye tuyita mabega eno mu maaso katugeze bwemba mpandika ekigambo nti sentongwe lino linnya sentongo eno gyensookedde eno ye mu maaso ate eno gyendaga ye mabega. Kati ennukuta nampa wengwa ya oba wa bwebanga eyeerokedde mu kigambo kati nga kino nga tuwulira okuwangala kwayo emabega, tetuwangaala bwebanga erina ensirifu kati nga bwolaba nti erina ekka nsirifu ginnaayo. Nolwekyo ekigambo kyandibadde omukyala kubanga okuwangala weekuli naye ate kikyamu kubanga eno nampa wengwa ya eriraanye ensirifu eyakka okuwangala newankubadde tukuwulira eno emabega tetulaga kuwangaala okwo. Kubanga twagambye munno eno waneya zinampa wengwa kitegeeza mu bigambo weziriraana ensirifu zitera okukola ng'enjogeza ate nga nsirifu. Nolwekyo ekizisa nampa wengwa kyekyo. Waliwo olugero lugamba nampa wengwa ng'envubu. Omanyi lwaki? ngisanga mu mazzi ne ku lukalu. Obubonero butaano. Bwe bagisaba omusolo ogw'omu mazzi nti ndi wa ku lukalu, bwe bagisaba omusolo ogw'oku lukalu nti ndi wa mu mazzi. Kati zino ennukuta yenneeyisa yaazo. Kati waliwo n'ekigambo okukwana. Kale kankozesa ekigambo okukwana. Obugambo buno busonsomola nnyo abantu okukwana. Era okyagala nnyo. Njagala nnyo okukwana. Okukwana kirungi. Waliwo n'essomero wano lirina eŋŋombo moto akwana akira ayomba. Ndowooza lye Mmengo. Bali Mmengo simanyi bali Buddo. Akwana akira ayomba. Mengo. Okukwana kirungi kyembadde ngeza okugamba okukola omukwano. Kati twawulira nti bw'enjogera ekigambo kino wano waliwo ennukuta endala ebulawo. So si okukwana. Naye ate olw'okuba nampa wengwa wayino weeriwa tetusobola kuwangaala wano. Tuba batuufu nnyo kikumi ku kinnaakyo tetuwangaala. Muyiga okuwandiika olulimi Oluganda. Kakati ate tulinamu zino ma na nenna obadde obuze. Kati tulinamu omanyi omulembe guno muli bazibu nnyo temutegereka nga neeno nnya ebubbiri ssatu nnya ezo tuziyita zinnakinyindwa. Tuziyita zinnakinyindwa. Lwaki? Ono omwana yaganye okundetera akadasita kange kali akasimula obulungi.
next time bana kirasi lumulolo netandise buli kanaku tujja kubanga tujja tusobole okusoma naye ebitabo nno byasomesa ebintu ebyasomesa obutabo abulina osobola omukubirako nakuguza obutabo neweesomesanga ewaka ezo bazita za nakinyindwa lwaki lwaki kubanga bwe tuba tuzoogera ziwulikikira mu nnyindo oyagala okukikakasa kyenjogera wano kwata ku nnyindo yo kigambo oyogere ng'okute ku nnyindo yo gamba ma ng'ogikutte nnyo bwoti ma okiwulira nenna kati nennera nakyo osobola okukigezaako era ne ku ŋŋa ga ne ku nnya ja obanga alwadde ssenyiga omanyi omuntu ayogera bw'atyo tumuyita omuntu ow'ekinnyindwa ow'ekinnyindwa omuntu gwe tuyita ow'ekinnyindwa yayogera bw'atyo niwe oba talwadde ssenyiga naye nga bambi kibanga kirwadde nga ayogerera mu nnyindo ennyukuta wulira ng'aba ng'ong'ottera kati gwe tuyita omuntu ow'ekinnyindwa n'ennukuta zino kivula baziyita zinnakinnyindwa oba ennukuta ez'ekinnyindwa kubanga zatukira mu nnyindo bwe tuba tuzoogera obanga alwadde ssenyiga oba alwadde ssenyiga nga ennyindo zikutte nnyo n'ogezaako okwatula ebigambo ebirimu ennukuta ezo oluusi bikaluba nazo zennyini nnyini bawulira nga kyetuba tuziyita ennukuta ez'ekinnyindwa ze zinnakinnyindwa mannaŋŋa nenya ziri nnya era zezo zenkulaze wano kati zino ennukuta zisigadde zitegerekeka sigenda kuzinyonnyola era twayimbanga kayimba nti wayakyahanga tutandikire eri waggulu eyi owu wayakyahanga bapa vafama datalarana zasajagakanya abasomesa bammwe eno ennukuta bagirekangayo naye simanyi oba bwali butamanya oba bwali butebuuza bangi ennukuta nga tebagimanyi era mbadde ngamba Sengula njiya eno ennukuta era tulina ennukuta mu Walifu ziri 2 mu mwezi mu 6 ennukuta zijja mutalina mu luzungu gye balina ennukuta zetutalina mu luzungu mulimu mu Luganda zetutalina mulimu X mulimu ne Q ezo ffe tetuzirina mu Luganda ate naffe waliwo zetulina muno ng'abazungu tebagirina ng'eno kitiibwa kyayo eyo era egulumiza nnyo olulimi Oluganda abazungu tebagirina zinesigadde bazirina zasajjageti zino bazirina zino namwe kano keka uniqueness webale nnyo uniqueness kino kyekyenjawulo kyetulina mu Walifu yaffe nti eno yo ffe tugirina abazungu tebagirina nga nabo balina X era njagala okutegeeza waliwo ebigambo mwerabikira nga bano abantu abakomentinga mu comment section mutuwandiikira ebigambo wandiikawo ekigambo eŋŋaŋa wandika ekigambo sseŋŋenge wandika ekigambo ekiwuŋŋenge wandika ekigambo eŋŋenzi wandika ekigambo eŋŋano wandika ekigambo ŋŋaali abamu olw'okuba ennukuta eno tebagirina obuzibu bwe balina nti amasimu gaabwe ennukuta eno teriiko okuggyako tugenda kubayigiriza bafune ku masimu gaabwe oba ku simu zaabwe ennukuta eno tugenda kubayigiriza bafune ennukuta eno mugyetaaga abatugoberera abatulaba banna ewebale nnyo oli awandiika ekigambo mazima ddala n'ogamba kiki kino kyawandiise akuwandiikira ekigambo mbu sengenge raba 1 sengenge otuwandikire sengenge mu lulimi Oluganda owandiika ekigambo nti enganga ate ngenda kubisangayo nga babiwandiise enganga tebalina naye bw'oswitchinga gundi eyo keyboard n'oteeka mu Luganda version gundi bagikuwa bino kati biba bifu wano wabeerawo nga
namuŋŋoona akola namungo namungona ate abo bakoze ensobi abakola obupande tebamanyi makulu ga nukuta yaffe eno gye twogeddeko buli lwotowandiika nga wooteekeddwa okugiwandiika amakulu g'ekigambo gafiira ddala ne pronunciation oluya ng'ogera birala nnyo enjatula e pronunciation ndetera ekingangaali ndetera ekingangaali ekingangaali kugamba n'okukisoma obula tekivaayo ekingangaali instead of ekingangaali mufanya okugamba ekingangaali ekingangaali tebaako eniyo eno yo nga yemala tegendako na ekingangaali era toyinza kugamba muno kati olwokuba nti mpandika eŋŋanga kyokole bwoti nti eŋŋanga wano kiba kifuukola bwoti soko giwandike bulungi tugirabe oba oligiwandikamu ng'ogifuutiika kasoke ngiwandike baako ogiwandika oli agirabe bulungi anagiwandika kituufu nnyo kasoke ngiwandike bulungi wandikire ennene n'entono omanyi saagala abayizi ate batwekwase obuzeebuze twategedde bagiwandiika ekikulu nnyo ennukuta eno nafunye dda otukoze bulungi nnyo kati ennukuta eyo nga ennukuta nga yeno bweti ginkubire wano yokka wano nga tekuli munanga obunene bwayo kanjikuwe mu obunene bwayo lwaki togiwandika ndo bagirabira ngiwandike wano yokka ngaeyetengeredde bwa namunigina obunene bwayo ebaako akakira nga kaka wansi ate mu butono bwayo ebeera bwetyo ekijawula nti nene ebaako engeri yakakira era bwe tuba tugiwandiika ng'eriko akakira ate bweba ntono era ebeera bwetyo ŋŋŋŋŋ ezo kati awo bogenze mu nnyingo nogamba nti ŋŋa ŋe ŋi ŋo okirabye anti zino yi o wu zezituyamba okuzimba ennyingo ezo kubanga zo wano mu bwazo nyingo okuba zikola amaloboozi zo nga zo kati bwe tuzigatta ku nnukuta endala wa tuzimba nyingo wa we yi wi o wu wo tuliko wo ne wu webale nnyo webale bazizimba wa we wi wo wu ka ke ki ko ku nya nye ni nyo nyu eyo gyoyagala ennyo nya nye nyi nyo nyu era mu bufunze zino ziri ennyukuta bbiri si nnukuta kati eno nnyingo ngamba tuba eno ennyingo eno kati nnyingo ya nnukuta emu tugase kiri bwe kiti eno twagambye ennaneyo eno nnyingo eno nnukuta kati bwegattibwako eno kitegeeza egye tuyita ennyingo ey'ennukuta ebbiri teba ya nnukuta bbiri ey'ennukuta ebbiri yeno nga bwonookola nti eno ebeera nnyingo ya nnukuta emu kubanga eno nagambye nti nnukuta eri emu teziri bbiri era nga bwonogamba nti ka eno kati nnyingo nayo ya nnukuta emu tugase eno ka ne tugase ka nga no twagase nya ne abamu babuzabuzibwa ne balowooza nti eno nnukuta n'eno nnukuta yet si bwe kiri eno n'eno eri ennukuta egi ensonga lwaki eri wonna eno ndya kati okuva nolwero kitegere nti eno nya naye tugibalanga
nukuta ya walifu mpozi wena kyotakonyeko mu nyukuta naye tuyinza okuba nga zo tugenda zerekereza tugenda kuzerekereza mpozi kambawe ku mateeka zino zolaba zirina amateeka gaazo nga bwe twalabye ku waneya wali nti bwebange ewandiikibwa mu kigambo n'owulira okuwangaala emabega tolaga kuwangaala okwo nga eriranye ensirifu kati n'amateeka gaazo amalala zino teziggumira teziggumira okuggumira abassebo ne bannyabo kitegeeza okuba nti tukozesezza ennukuta ensirifu mu kifo kimu ng'ennukuta eyo y'emu nga bw'onoogamba kati kigambo ki ngoma era teriimu njagala nga mulimu eno oba eno soko bawe ekigambo nga kale yo nga yo teggumya tayinza kugamba nti wandiika oba yamba oba mufu emirundi 10 zote ziggumira kuba okuggumira kw'ennukuta kwe kuno nti ensirifu emu ewandiikiddwa emirundi 2 mu kifo kimu ate okuwangaala kwe kuba nti nno empeerezi emu ku zino aeiou eri mu kifo kimu naye ng'erimu emirundi emeka ebiri okwo kwe kuwangaala kati zino tukirabe mu kuggumira tekikkirizibwa era mu mateeka gafuga olulimi oluganda n'empandiika tekiribaayo okuwandiika bwe tuti biba bifu bwe biti biba bifu kale kiba kitulaga nti zo teziggumira ekirala tezeesisinkana waliwo abamanyi okuzisinkanya oli n'agamba nti waliwo ekigambo kitera okulaba ennyo ku social media okwo kale ekyo kankireke kuba kijja kubabuzabuza waneya etteeka lyazo bw'eba ewandiikiddwa mu kigambo kati nga okwera tewandiikibwa bweti towangaala eryo nalyo tteeka eno gye tuyita eno enjogeza bwe tuba tuwandiika gye tuddayo emabega ng'owulirayo eddoboozi eriwangaala wabula ng'eranye eno ensirifu endala tokkirizibwa kulaga kuwangaala kati ono aba mukyamu tetuganye kituufu kiwangaala bw'okiwulira naye bw'okiwandika bwoti oba mukyamu ate wano oba mutuufu eriteeka erigifuga katulabe ku nsirifu endala eno la ne ra awo katulabe ku nsirifu temutera kukozesa la lwaki ra la ne ra zino ebbiri zino la ne ra ekisooka tezeesisinkana etteeka erisooka roman 1 tezeesisinkana mu kigambo okubeera mu kifo kimu tezeesisinkana anti kati abamu bazibuzaabuza engeri gyekiri nti zivuga bumu oli ayinza okugamba nti leero olaba ensobi gyabakoze ngaakoze la ne ra n'agamba mu leero mufu abeera mufu nnyo kibeera leero mu luganda leero kati mu luganda ra eno tetandika kigambo ndoza kyekikyo wadde oŋŋamba tetandika kigambo eno tetandika kigambo ogambe nti nno mpandiika luganda kati olwo teruba luganda luyinza okuba olulimi olulala oba lwestana ngeeyo wewatyo bannaffe abatoolo ayinza okuba basobola okuwandika ebigambo basobola okuwandika ebigambo kino ekyalo ekiri waneene mbalala kyalo ki mbalala kyennyini ate enjawulo eyawula mbalala n'embalala eno eba ya ero ate eri ya ara kati loozo kiraba mbalala bali bayitayo mbarara nene eri mbalala kitagurro ey'omubuganda mba ate bano babeera mbalala bo bakozesa ra ate ffe tukozesa la ekyo kituufu nnyo kyogamba kati n'ekirala kati abamu bakola bwe bati kati eno ensobi ate yakwata akola lubaga yakwata nnyo ekituufu kiriki ekituufu kiri lubaga
si Rubaga. Kino kyekituufu, kino kikyamu. Mwabakola mu bitongole by'enguudo mutuyambe katuyiseewo obubaka buno. Tandikira kuwa ekitiibwa maama Nabbosa Joyce Ssebugwawo kuba yali meeya. Abeera na mwannyinaze. Kuba nze Bosa ye Nabbosa oyo baŋŋamba bwandiga kati nga ow'ekitiibwa Nabbosa mwannyinaze. Ebyo ebitongole abantu bemudeployinga mu bitongole ebyo mutuyambe mubatukwatireko basooke bayiga beekakasa okuwandiika olulimi lwaffe kubanga mazima ddala tugenda kuswala nga ebigambo biwandiikibwa bubi. Ekigambo Lubaga empandiika yakyo entuufu yeeno naye olwaleero osanga n'ebiwandiika ebitongole mu woofiisi nga kuliko Lubaga division nga baasoosa rra mu Luganda rra twagambye agamu ku mateeka tetandika kigambo mu Luganda tekiriyo kyonna tekiriyo mu Luganda tekiriyo kamu Walifu tatandika kigambo mulimu endala naye nti olwokuba nti twali tuli ku mateeka ga lala ne la nsoose kugamba nti eno tetandika ate eno etandika kati olaba nti bwe mba wakuwa njawulo ya lala ne la enjawulo mangi kuwadde nti enjawulo esooka la etandika ekigambo ate ra tetandika kigambo era kyobola beno abantu abamu bwe bebabuzaabuza bagiyita ara ara naye nga ye ra kuba bwogamba ara ate batogambye ala ala ey'oluzungu ensonga eyo naye bangeri bwetu kati zirina amateeka amalala agazifuga bwe zisisinkana empeerezi okugeza tulina tulina yi ne e ezo ziri awo tulina o ne wu. Bwe tuba tuwandiika ebigambo wawula ekigambo nga kisoosezza emu ku zino eno gye tuyise mu maaso g'ekigambo omanyirawo nti ennukuta gyozzaako yeeno okugeza nkuwa ekigambo eriiso eriiso nakyo kituufu kubanga etandise yiino eriiso tetutaddeeko la tukozesezza lala kubanga tugambye nti eno neeno zikolagana omanya nti kasojja nti yetandise omanya nti eddako yeeno so seeno so kati emmere kino lwakuba kiggumira emmere so si emmere ne bwe bategiddiridde ekigambo kyonna kitandisa very good ne bwe bategiddiridde gwe kasita omala okugiwandika ng'eri mu kigambo kiteekemu muli mu birowoozo nti eddako eteekeddwa okuba nga rakaseba nga yi oba kati mpandiikira ekigambo kankuwe emmeeri kino kiba kifu ekyo kiba kifu kati ate emmeeri kiggumira akola emmeeri awo kiba kituufu naye mpandiikira kino ekigambo okulira sikyalusoga abasoga bakirina naye n'abaganda bakikozesa okulira kitegeeza kukaaba abasoga bakirina naye n'abaganda bakikozesa otuuse etteeka olitegedde nti nga bwe mulaba awandiise wano ndikati eno yi olugivuddeko taraddeewo la etteeka limugamba nti bwe lwomaliriza yi oba ozzaako ra kati kino akituuse mumpe ku bugalo bampe obwalo kakati bwe tutuuka ku zino buli wowandika o wu eno buli wogimaliriza bwoti omanya nti eddako terina kuba eno okugeza mpandikira ekigambo omwalo kiri kyobadde wandise kyekituufu ebeera ero kati awo oba ekituuse omwalo ennyukuta nno ziriko lesoni y'amaanyi nabadde zitalira kuzannya naye era tugenda zikomya mukube kati n'ekirala kyezirina zonna teziggumira zino teziggumira era nerura toyinza kuwandika kigambo mbu leero ng'ogumize ate toyinza kuwandika kigambo nti olwa nowandiika
olwa kigambo ekimali njagala kigambo nga kirimu ennukuta eno eriiso bukeerere ngaomuntu ayagala kugumiza embu zino tezigumira zino aba alina kukiwandiika bukeerere obukeerere omanyiyo pulirayo banaye abatandise naffe kilasi ya leero mukulu kyemmanyire esoni ekyatambulira ekyagenda mu maaso lwaki tokkiriza n'ogikuuma luutu enaddako kati ngenda okusaba kiri ekigwagala okugisanga puroguramu eno nga tukomyeyo tujja otandikira ogenda subscribing oteko notification bell wetunaddira omulundi omulala ojja kuba ofollowing asaba mukama wange ndowooza kulikayo mu kalasi tuvuddeyo kalasi mu Luganda mu kibiina so omukulikira naye tuno tubadde tuli mu kuwandiika lulimi Luganda tofunawo njawulo wakati wa kino ne kino kiwangaala kino kitegeeza ye kalasi gyobadde ogamba ate kino kisobola okubeera ekibiina nga kyankuyege ngaekikinazza oba ensejjere badde nkusaba obansiibulire olwemusomesa olulimi Oluganda badde mbasaba abansiibulire abeeko kyabagamba oba oliawo tunasisinkana olundi atwongereyo weewaawo akuwa okubaaga aba akuwadde kulya ate nga bulijjo yakusegulizanga omuntu bwakuseguliza omuggo totuula naye omukono gwantende wala nga yasenga bukoba mu matooka amangi njagala okubategeeza nti awali akagga wagwa nakasumbi okati wano we wali akagga temuyuganya ntanyeenya muteeke emmambo ku birozo oba ku maaso muteekwa kutunula buyisi butasamukka butasamwoyo vamuno odda muli naffe tugamba nti vamuno odda muno ng'abali ku byesuubo kubanga tugenda kubaweerera amawatangulu tubaweerera ebigambo mwetimba bujumbi byaweerera omuttanse ku bukukumbo kyentegeeza timutuulire ddala mu ngeri y'abajja kungeya oba mutuule olusiriiza ntamu mutuule olukukuza mbugo kubanga tugenda kubayigiriza ebintu bingi nnyo wano ku Expo TV YouTube mu subscribingeeko nnyo mulaikinge mukomentinge ate musharinge kozesa obugambo obwo bwa luzungu naye gwe musesetuko gwa teknolojia gwe gwatutusiza mu ebyo kati byonna tulibagamba so emikutu gino gyonna mugira ikinge mugendeyo ku Facebook teka mu Expo TV ku TikTok teka mu Expo TV ne ku YouTube ate mugabane ne bannaffe emisomo gino kakati omugabi teyeesera bwe yeesera abawantondo njagala okubategeeza nti nze Sengule 2022 nabawandiikira ebitabo kitabo kino bakiyita Bassekabaka b'ensi mu wawa ekyo kipya obadde tonaba kukimanya kipya nnyo kiba kitabo naye bubanga buno tamale bwawandiika tamale mirundi awandiika kantu kampapula 2 zitamale mirundi wansobera akyetaagisa singa nsobola okumusisinkana nani musisinkanye nembaako kyemugamba kubaani lujuju waabwe zinakuga nze ondaba nze siruma mu bigambo ne bwaba mukulembeze wa ggwanga nga alina ekibi kyakoze mugamba nti muzeeyi owekitiibwa owekitiibwa omanyi Oluganda owekitiibwa abeera mwami wa Ssaabasajja kati oyo mwami wa Ssaabasajja baliriza si wa kitiibwa kino kyammeka wetwa tugamba ab'ekitiibwa ate Museveni taba wa kitiibwa kino kyammeka tuveeyo kino kyammeka wamayiza ebiserense Kyagulanyi ngutumiddeko ekyo bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa kitabo kya mitwalo 3 kati ninawo kino nene kino tokimanyi ndowooza kipya olulimi Oluganda n'ebigunjiddwawo ku mulembe omutebi ogwokubiri ako nako okasoma kano nako okasoma ogwokubiri kino okimanyi bulungi oli ebisoko ndimanyi bulungi kibategeeze ne olulasange ye encyclopedia dictionary enkuluze ey'olulimi Oluganda 1 enamba y'essimu byonna biri 078 599 343 eyo ne ku WhatsApp kweri 078 599 343 luno lulasanga eruba lwa mitwalo 10 oba oli Dubai Qatar Oman Saudi Arabia mwenna bannange ne delivery USA UK anane ku YouTube msobola okunnonyaako era kwendi tekamu olulasangeye 2 oba Sengule 2022 pozi n'ekirala
nendoze ensonga tunagiddira nakitegedde jajogera basobo ne banyabo abadde mu classroom tubebaza mukoze omulimu gw'amaanyi ffe baani bemuwadde obudde obwo binene ebintu no tubikola kuyamba mulembe so osobola okuvayo n'ogamba nti osobola programu yo osobola ogisponsoringa egende mu maaso tusimbudde giwa omwana omuntu yenna yeetaaga okuyiga olulimi Oluganda bangi nnyo n'abantu abakulu bagenda sanyukira nnyo era bajja kukwebaza bagenda mu mpaka mutuule wane todaaga kusoma abagenda mu mpaka bo batuulire ddala abayizi bonna batuule Mukama Katonda omulungi abatukuumire mubeere bulungi abe mutumidde Export TV to the world.